Ebbanga liweze ng'abantu abatannamanyika mu ggwanga balumba poliisi ez'enjawulo ne bakuuliita n'emmundu ssaako n'okutirimbula abasirikale. Bweyabadde ayogerako eri eggwanga akawungezi k'egulo, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yalaze ng'abakola obulumbaganyi buno bwe balina akakwate ku bayeekera ba ADF, wabula ng'omuntu omu gwebatta mu bulumbaganyi yali munnakibiina kya NUP. ADF is being destroyed in Congo by very powerful actions there. Now, here they may try to rob money because they are now in a bad situation in Congo. In their stupidity, they were thinking that the forest is a safe place for them. But actually the forest is very good for us. Then the second one, Sekimpi Dennis. This was identified, given several documents he had on his body, such as a national ID, a driving permit, a loan agreement, and other documents. An analysis of the documents on Sekimpi's body revealed that he is a resident of Kakunyu, Namusera, in Namusera Parish, Wakiso Town Council in Wakiso District, where he owns some rentals and is a member of NUP, Executive Committee of Wakiso District. This Sekimpi, who was killed in Kapeka, having attacked the patrol of the police. Ono okwogera bino ng'akulira ekibiina ekya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu kyajja ategeeze nga bwe wandiba nga waliwo omupango ogw'okukwata abamu ku bakulembeze baabwe ku nsonga eno. Temwewuunya nga gavumenti ya Museveni evuddeyo n'ekwata Kyagulanyi oba Deriki Nyeko oba Kabuye oba Lubongoya oba Nyanzi oba omu ku bakulembeze be tuli nabo ne bagamba tulina akakwate ne Joseph Kony. Oba tulina akakwate ne ADF. Ne bwe baba bali batandika ffe tetunnamera manyi. Okusinziira ku munnamateeka George Musisi, tewali tteeka likkiriza kutta muntu nga tawozeseddwa mu mbuga z'amateeka. Oluusi babakwata oluvannyuma lwa wiiki emu mu mikono gyabwe ne baga twamukubye ng'atoloka naye ng'abadde ate ng'ebitongole bikuumaddembe olwokuba byo bitendeke tulowooza nti birina obusobozi obusobola oba okulumya omuntu nga tomusse n'omukuba amagulu n'ekigendera si kyakumutta n'ekigendera kyakumubonereza kubanga bw'omutta oba tomuwadde mukisa mwezi. Ebitongole bikuumaddembe tebiweebwa nkizo kuba bibonerezo. Omuntu abakozi b'ebikolobero bye bibakwata byo byakuba kunoonyereza na kubakwata na kubasimba mu mbuga z'amateeka. Bannabyabufuzi ab'enjawulo be twogeddeko nabo ku nsonga eno okuli omubaka Mukasambidde ne Banna Kasimire balaze nga gavumenti bwesindika abajaasi baayo mu mawanga agatali gamu okugatebenkeza wabula ate ne batasasulwa bulungi nga bano be bamu ku abo abaviiriddeko embeera eri mu ggwanga. Buli eyatuukanga babakomezawo abamu mu cargo planes nga zigwa Entebbe nzimanyi era abamu olwadduka nga balemera emmundu zaabwe nakati tetumanyi gye bali. N'olwekyo eggwanga lya Uganda terikyamanyi muwendo gwa mmundu guli mu ggwanga. Njagala omuduumizi w'amagye aveeyo ambuulire oba amanyi omuwendo guno ogw'emmundu. Ebikolwa eby'ekiyeekera bisobola okuba nga bisinzidde ku abo. Zone Uganda, such that those rebels, the ADFs, do not enter Uganda. We want to ask them, where did they pass? Did they leave them here and go to Congo and left them here, or they slept and these people passed? We want proper explanation. If they are wasting taxpayers' money in Congo, they should return here regardless. Mukasambidde agamba nti Pulezidenti yakiraze mu lwatu nga bano bwe bali abaazirwanako era ng'abantu bano bagenda n'emmundu nga kati be batigomye eggwanga. Saabo okuviira ddala 2007 okutuuka kati bajja bakendeezebwa naye ng'abakomawo tebasasuddwa. Abamu n'emmundu baazibowa ne badduka nazo. Pulezidenti w'eggwanga ayogera amazima kubanga tugamanyi. Abantu abagezaako okukola ebikolwa eby'ekiyeekera babanja ssente zaabwe ze bataasasulwa ez'omusaala okuva mu bitongole kuva mu nsi ez'enjawulo gye twabasindika Somalia kakati era emmundu ezisinga eziri mu ggwanga tezimanyiddwa.
Bano basabye Pulezidenti obutaddira nsonga eno kugiteeka ku kibiina kya NUP kubanga kyandiviirako ate okukwata abantu abalala naddala bannabyabufuzi ne baggalirwa. Tumanyi bulungi nti okuvuganya gavumenti eno kwanyinyitira nnyo mu Buganda era ng'ekibiina ekyasinga okugiwangula mu Buganda ky'ekibiina kya National Unity Platform. Situwagala gavumenti erowooze nti engeri y'okuddamu okweddiza obuwagizi egenda kuyita mu kusibako matugambuzi abo abagiwangula. Ekola ebyobufuzi naye nga tegattamu kukozesa ate baana baffe be twasindika mu Magye babeeremu ate okutandika okutulugunya bannansi. If they are saying they have established that NUP has a military wing of a rebel group, they should tell us. But to start saying now NUP members are thieves, we also have NRM members who are thieves. Why doesn't he talk about them? And even who use guns? Others use guns, others use pens, those things. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.